Ekyapa kya Nabisunsa Ekyokubiri Kyisazidwamu songa Amagye Sudan Gagamba Ekyagawambiza Obuyinza Kutasa Bantu ba Gwanga. Musibye mutyanno banaffe nze Olivia Kwagala Amawulire ku CBS FM Emmanduso agessaawa 3 ez'ekiro kya leero. Parliament ebaddemu katemba akawungezi ka leero Minisita w'ebyobutebenkevu Jim Muhwezi bw'abadde yeemulugunya ku mubaka wa Kira Municipal Ibrahim Ssemujjonganda okusiga erinnya ly'enziro nti ng'akikoledde ebbanga ddene. Minisita Muhwezi ategeeza Sipiika nti Ssemujjo yamufuula luyimba nga n'emboozi ezitasaana ateekamu erinnya lye ng'oyinza okugamba nti waliwo amusasula. Honorable Ssemujjonganda has made it a habit. I don't know whether my name is sweet or whether he's being paid for mentioning me. Whatever he's debating, you rose on a point of order. Yes. Is he in order to be in the habit of referring to me when it is not necessary? I never do the same. I have all ground to talk about him. I can't. Oh, Minister, what has he said this time? He has said nothing. So, and you expect me to rule him out of order for saying nothing? He has mentioned my name when there is no point. And my name is very important. I have worked very hard for it. Minisita Muhwezi okutabuka akidiridde Ssemujjo okwemulugunya nti ekya kkooti okugaana okuyimbula ababaka okuli Wamakindi West Allan Sewanyana n'owakawempe North Muhammad Segirinya tikiva kuba nti ekitongole kiramuzi kitya okunyiiza Pulezidenti era n'asaba ababaka banne okusitukiramu balwanirire bannaabwe nti kuba buli muntu asobola okusibira mu kkomera essaawa yonna. Wano n'owaweredde ekyokulabirako nti lumu yaliko omukadduukulu ke kamu ne Minisita Muhwezi ekijje Minisita mu mbeera. If the constitution has been overthrown and the judiciary is going to be intimidated to work on the orders of the head of state, and he doesn't know, tomorrow you're going to be a victim. I was in the same prison cell with Jim Muhwezi. Honorable. Order. Speaker, order. Point of order. History is like that. There will be an episode that you don't like. I was in the Maxon Bay in Luzira, B2. I was arrested for walking. And when I arrived, the list remains. By the way, they keep records, those Luzira fellows. They showed me where Professor Gilbert Bukenya used to sleep. They showed me where Captain Mike Mukula used to sleep. They also showed me where Honorable Jim Muhwezi Katugugu used to sleep. That is the history of B2 in Luzira. And they remember details of each and everybody. If you want me to say something, they say when people are released, they leave their belongings for others. But for you went and picked back a 2-inch mattress. That they say. Embeera bwetyo bwebadde n'etabula Minisita nga tuvuddeyo eyo gavumenti etongozza enkola empya omuli emitendera egigenda okugobererwa mu kulwanyisa okusosola n'okusirikira obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga ng'omu ku kaweefube okukubiriza abantu abalina obulwadde bwa mukenenya okujjumbira okwekebeza n'okumira eddagala nga tebeekweka. Dr. Nelson Musooba akulira akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya mukenenya aka Uganda AIDS Commission ategeezezza nti enkola eno etongozeddwa erambika obuvunaanyizibwa buli omu bw'alina mu kulwanyisa omuze gw'okusosola abantu abalina akawuka ka mukenenya. Buli munnayuganda poliisi emugamba kiba kirungi ne weekebeza n'omanya engeri gy'oyimiriddemu era oli bw'abanga ne bw'oba olina akawuka ne weekebeza oli bw'akwogerako oba n'olaba alina omulala gw'abuuliddeko abeere musawo oba kaabeere munno gw'obeera naye awaka olina eddaala erisookerako osobola okumuchallenginga. Ekyokubiri obujjanjabi oba kye tuyita treatment. Enteekateeka ebeeraga ki ky'olina okukola bwe bakukebera ne bakusanga ng'olina akawuka nti olina okugenda mu ddwaliro olina okugoberera amateeka. Ekitundu ekyokusatu rights z'abaana abato oba the rights of children. Omwana omuto bw'aba yazaalibwa n'akawuka kiki alina okumanya, biki by'alina okukola, alina okusoma. Omuzadde tasaanidde obutasasula fees just because omwana alina akawuka. Stage endalako oba another key area okulaba nti ne bw'oba olina akawuka you are entitled to making an income. Okay? Osobola okwenyigira mu business yonna oba mu mulimu n'obanga ofunayo ku ssente. Okubeera n'akawuka tekitegeeza nti you can't make an income, you can't engage in any business. Ate ye omubaka omukyalo wa disitulikiti Namisindwa era nga ssentebe w'akakiiko ka Parliament akalwanyisa ekirwadde ekya mukenenya
Kayaje Sara ne Taslisire agambye nti abantu balina okukomya omuze ogw'okusosola abantu abalina obulwadde obwa mukenenya kuba kiviirako bangi okutya okunona eddagala mu malwaliro. Mukimanyi bulungi nti okusosolwa kintu kibi nnyo. Buli lw'ososola omulwadde wa mukenenya oba omuziyiza ebintu nga bisatu. Ekintu ekisooka oba omuziyiza okuvaayo n'ayogera amazima nti nina mukenenya. Ekirala oba omuziyiza n'okuvaayo okugenda okufuna eddagala n'olwekyo tajja kusobola kumira ddagala atajja kufunamu resistance bw'etuuka nti adherence ebeerenga ekendeera. Ate ye minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Mireba Balanda agambye nti bannayuganda balina okukimanya nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulwanyisa okusaasaana kwa mukenenya. Okujjukiza bannayuganda bonna nti olutalo luno lukwata ku buli muntu abalina n'abatannafuna mukenenya. N'olwekyo temuteekwa kulowooza nti Pulezidenti Museveni yavunaanyizibwa yekka ne mu gavumenti ya NRM okulwanyisa obulwadde buno. Ffenna tuvunaanyizibwa ku nsonga eno ey'okulwanyisa mukenenya. Alipoota eya Ministry y'ebyobulamu ku bakyala bafiira mu ssanya eraze nti ekizibu kino kikendeddeko okuva ku bakyala ebitundu 99 ku buli 100 okudda ku bakyala ebitundu 92 ku buli 100 kwegatta omuwendo gw'abaana bafa nga bazaalibwa ogukendeddeko okuva ku baana 27 okudda ku baana 20 buli mwaka. Alipoota eraze nti okuvaamu omusaayi omungi n'okutuuka ekikerezi mu malwaliro bibimu ku bikyakoomedde omuwendo guno waggulu era nga weetaagisawo amaanyi agenjawulo okwongerwamu okukendeeza kubafa mu ngeri eno. Dr. Richard Mogahi okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokuzaala mu Ministry ey'ebyobulamu agambye nti newankubadde gavumenti eyongedde okusembeza obuweereza n'amalwaliro okuliraana abantu, abakyala bangi tebanajjumbira nkola ya kuzaalira mu malwaliro nga bano baweza ebitundu 45 ku buli 100. Ekita abakyala mu Uganda kiva ku ogwibwamu omusaayi. Abakyala bwe baba bazaala omusaayi guba gwamu. Bimu ku bizibu bino omukyala bw'aba yazze mu antenatal care abasawo baffe basobola obbiraba nga tebinabeerawo. Bw'aba talina musaayi bamukebera ne bagamba omusaayi gwe tegumala. Kati ekyo bw'aba azaala nga abasawo bakitegedde nti omusaayi gwalina tegumala kati basobola omutaasa mangu mangu. So kye tutaddeko essira nti abakyala basaanidde okubeera mu antenatal care bafune antenatal services. Ye Minisita Mbezi w'ebyobulamu Margaret Muhanga asinzidde ku kitebe kya Minisitule y'ebyobulamu mu Kampala n'asaba abaami okukwasizaako abakyala nga bali mbuto basobole okumalayo ekiseera eky'okugenda mu malwaliro okwekebejjebwa abasawo abakugu. Nkubiriza abakazi baffe bonna tulina health centers nyingi eyo mu byalo ate zonna tulabye embuno tulina okuziteeka ku kilometers nga 65 batambule nga batuukewo oba afunye akaboda alabe embuno ayeekebeza buli kadde ka dokita kabamwagaliramu oba midwife balyoke bamanye progress oba oli n'abaana babiri oba oli n'omwana omu oba atudde bulungi mu lubuto. Ye Dr. Ndagire Kisache Gloria akulira ebyobulamu mu kitongole kya World Division agamba nti abakyala bamu okweraguza ensimbi entono mu byobulamu n'okozesa ebiragalalagala ebitatuukiridde bimu ku biviiriddeko abakyala bamu okufuna obuzibu nga bali mbuto. Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male asabye abantu ba Kabaka okulwanirira ekitiibwa eky'olulimi Oluganda lwayogeddeko nti lutaaguddwa nnyo ensangi zino. Ow'ekitiibwa Kyewalabye Male bino abyogereddwa wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mengo mu lukiiko lw'okukubaganya ebirowoozo ku kutumbula olulimi Oluganda nga lwetabiddwamu abakugu mu lulimi luno wamu n'abawandiisi ku mitendera egy'enjawulo. Soke twekolemu omulimu ogwawamu ffenna bannalulimi tufune okugattibwa okwawamu nga tewali agamba munne nti nze nkufuga ate si Luganda lwokka n'Oluzungu nolulina ebigambo nabyo era ebikyuka otulira dictionary yo Oxford eriyewe gye ziri dictionary ez'enjawulo naye nga zonna za Luzungu kitegeeza nti n'olulimi ng'Oluzungu lusobola okubeera n'enjawulo mu bigambo ebiwerako. Ennaku ezo tutunulira okusoma kw'abaana mu ggwanga nga olulimi Oluganda ezimu ku nnimi ezasinze okukolebwa obubi mu nnimi
kizibu ky'abaana abalusoma kizibu ky'abalusetinga nti baogera ku lunyweza lwongera okukaluba omuntu yenna akola ekintu ky'anaakola ky'anaayita oba ekinaamugasa mu maaso. Ate ye omukugu mu lulimi Oluganda Professor Frederick Masagazi Masaaze alabudde abantu ba Buganda okuba beegendereza eri enteekateeka zonna eziruubirirwa okulwanyisa olulimi Oluganda naddala bwe kituuka ku nsonga ey'okubaganya ebirowoozo ku lulimi lw'eggwanga olutongole. Omugenzi Solomon Mpalanyi bwe twasisinkananga mu kkebera ebigezo yagambanga nti nno ffe tuli nkoko njeru abange mwegendereze kubanga wajja kubeera b'ebitego bye tugenda eri atugamba nti olulimi Oluganda lunnabyabufuzi ensonga luli wano mu masekkati nti Oluganda luvuganya ne gavumenti butereevu. Oluganda bwe twogerera lwandibadde olulimi lw'eggwanga olutongole waliwo ebintu bingi nnyo byetusaana okusiba emigwa ne tumanya kino kigenda kutambula kitya kino gundi akikoze atya tutambudde gendawo. Ate ye ssentebe w'ekibiina eky'olulimi Oluganda Fred Kisiriko abakugu abawadde amagezi okusassirako bamanyi mu lulimi Oluganda nti kuba bangi ku bano banoonyereza ku bintu gye bali ate tebafiibwako. Ye omusomesa Sali Damascus era nga muweereza ku radio y'Obwakabaka CBS ne BBS Telefayina naye alambuludde ku bukulu bw'ensonga n'ebyo byetaagisa okutuukiriza omulimu guno. Bwe tutaabe na nsawo eri awo kunyweza kintu kino era tekijja kukola kuba teri kitambula nga tekiriiko ssente zikibeerezaawo. Twetaaga ofiisi ey'enkalakkalira erimu n'abantu abasasula nga bye tukuŋŋaanya byonna babiteekamu bwe bamanyiddwa nti bibeerawo etugatta. Olulimi lukyuka ate nga ddala lukyuka. Omusota olwaliro gwe tuyita omusota gwayitibwanga genzanda naye emyaka giyiseewo nga 80 n'omusobyo. Kati musota n'ensonga baziwe zaakyusa erinnya eryo. Kati ebintu bino ebinoonyezeddwa bijja kukola naye bikola tumaze okutuula mu lukiiko olukakasa nti kino ddala kituufu kuba tulina bascientist bangi. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba alagidde akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ettaka okusazaamu ekyapa ekyokubiri ekigambibwa nti kiraga obwannannyini ku kitundu ky'ettaka eky'essomero lya Nabisunsa Girls Islamic School era obwannannyini busigadde mikono gy'abaddukanya essomero lino. Yiika esukka mu 2 ku poloti namba M562 mu bitundu eby'ekyambogo ze zigambibwa okuba nti zibadde zigenda kuweebwayo eri bamusigansimbi nga n'ekyapa kyafulumizibwa akakiiko k'ebyettaka abaddukanya essomero lya Nabisunsa kibaludde nga bawakanya okutuusa olwaleero omukulembeze w'eggwanga lwayisiza ekiragiro ekisazaamu ekyapa ekyokubiri. Minisita Nabakooba alambuziddwa ettaka lino n'atongoza n'empaanyi zaalyo era n'akakasa obwannannyini ku ttaka lino. Nabisunsa Girls School yeri ku ttaka lino. Basaveya bange batulaze maapu ekakasa nti ddala ettaka lya Nabisunsa. N'olwekyo olwaleero wabaawo omuntu abadde ategeka okujja oba okusaba ettaka ng'ayita mu ministry twagala okutegeeza nti ettaka lye tuliko lya Nabisunsa Girls School bwe muba mwagala okulisaba okuba okubeerako bye mukolerako mujje mukwatagane ne bannannyini ssomero abalina ekyapa era abavunaanyizibwa ku ttaka lino. Ate ye Walusimbi Juma Yusuf ssentebe w'olukiiko olufuzi olukulembera essomero lya Nabisunsa Girls agambye nti ebigambo tebagenda kwesigulira ku bigambo okutuusa nga bafunye obukakafu obw'okusazibwamu kw'ekyapa ekijingirire. Twagenda ministry ya lands ne tulaba kopi za title ya Uganda Land Commission gye balowooza nti bayina yali etwala ssomero lyonna ekyo kyali kya nnaku. Kakati ettaka lyaffe twalitaddeko ekisenge eky'amaanyi tetulowooza nti wanaabeewo okukikyusa kyonna. Olwedde tubadde twogedde ne president era president's office yatuweereza omuntu n'atulaba. At the same time ne tuwandiikira ne mukulu first lady minister of education naye nga bwe tugamba tetujja kuzikiza okutuusa nga ettaka ekyapa ekyo ekyabali kisaziddwamu nga tukirinako indication naye at the same time tugenda kutandika program ya kudevelopinga kifo ekyo nga tuzimbawo essomero lya primary.
Ayogerera ekitebe ky'obuyisiramu ekibuli Dr. Muhammad Kigundu agambye nti ettaka lino lyaweebwayo omulangira Badru Kakungulu n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyenjigiriza era tebasobola kukkiriza muntu kulizannyirako. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Powder akanzaali akawummesa enva. Ebigambo bino bya eyaleeko minisita w'ebyettaka Aida Nantaba. Connivance weri atekyaliwo nti engeri abanene gye bafunamu ebyapa bakolagana ne baland officers wano najja n'afuna ekyapa oba ekyapa kya munaku Nantaba n'akikyusa n'akiza mu mannya g'omugagga Yusufu ekya Yusufu najja n'agoba omunaku naye ng'ekyapa bakikoledde wano mu land office ebyo bikyagenda mu maaso weebiri tulwanyisizaako. Nga tumalirizaako obudde buno akulira olukiiko lw'amagye olw'oku ntikko mu Sudan General Abdul Fattah ategeezezza nti amagye okuwamba obuyinza olunaku olw'eggulo gaakikoze kutaasa Gwanga lireme kubeeramu lutalo lwa munda. Munnamagye ono mu lukiiko lwa bannamawulire olusoose okuva gavumenti bw'ekya gavumenti evuunikibwa ku Manda agambye nti amagye tegaabadde na kyakukola okuggyako okuzza ebbali bannabyabufuzi ababadde bakuma omuliro mu bantu beekalakaasiza amagye. Ayongeddeko nti Ssaabaminisita eyawambiddwa nti bakikoze ku lwa bulungi bwe nga mu kaseera kano akoomebwa mu maka ga Generaali ono aleme kutuukibwako buzibu. Bo abeekalakaasi wadde nga baasasiddwamu amasasi ne okubagumbulula n'olwaleero bazzeeyo ku nguudo z'ekibuga Khartoum nga bazibye enguudo bazikumyemu ebipiira agavayo galaga nti abasukka mu 10 balusuddemu akaba. Intaneti waabwe zaggiddwako amagye gasazeeko enguudo ezimu ate nga n'ekisawe ky'ennyonyi mu kibuga Khartoum kigaddwa. Ab'omukago gwa Bulaaya balabudde okusala obuyambi obw'ensimbi ku Sudan singa amagye gano tegazzaayo buyinza mu mikono gy'abantu ba bulijjo. Nze Olivia Kwagala geego obudde buno. Amawulire wano 89.2 FAMA. KCB Bank.